Honestly speaking, tuli mu kunoonyereza era ttiimu yaffe kwatagana ne department eyo eri mu kunoonyereza era tulina awe tutuuseeko. Ebiseera ebisinga tuyinza obutavaayo kujja mu mawulire, buli kimu kikolera mu mawulire, naye ffe tubeere wansi nga tulina engeri gye tuli mu kutambuzaamu ebintu byaffe, kubanga ekintu kikwatagana n'etteeka kye kyetaaga nnyo okubamiramu, kubanga mazibu nnyo naddala mu interpretation and all that, but we are doing what we can. N'ekirala tweyanzizza nnyo okukwataganako ne Bruno K n'alaba ng'afuna obwenkanya n'atuuka ku kkula lye yatuukako okuva lw'amawulire gaafuluma tetwakufunako kutubuulira wakikolo kya kubanga ye yalinga agamba Eddie Kenzo yanyamba mugende wa Eddie Kenzo. Anti kati abantu bangi nnyo bafrustratinze nnyo abayimbi lwa nsonga bajja ne babakwata speed, asanga omwana ng'ayagala nnyo okuyimba n'ajja n'amugamba ngenda kuteekamu ssente n'agenda ne batandika okurecordinga, but along the way abantu bano bw'amala okufuna music oyo batandika okwefuula, so kyekintu kyali kyatuuka ku bantu bangi nga kwotadde Bruno K nno yekka gwe mulaba naye bangi, lwakuba Bruno K yavaayo neyeekubira omulanga n'agamba tuteekinga even legal action ne tutambula. Nga bwe nakugamba nti ffe nga ku federation twafuna balooya be tukola nabo partnership basobole okuba nga batukola ki nga batulwanirira, ne tukolagana nabo, nasooka ne nkubira abantu abo the guys in American, ne mukubira amasimu n'anyinyonyola naye nga is a bit arrogant, ye nga alowooza we can't go as far as that, naye ffe twajja mukulembeze buno to bring a solution, to solving a problem, etambule badde ejjoogo eryo libadde likwatibwa ku bayimbi. So ne tulwana mpola mpola eno wansi, kati ne tugaaka tukwase mateeka. Twebaza nnyo Mukama olw'okuba nti abalooya baffe basobodde okulwana omusango ogwo ne bagukuba oluku mu mutwe, n'emirala mingi egikyaliyo, n'okwongera okutegeeza abo abatatuukiriza ndagaano nti mukikole mubeere fair, tekirina kye kigujjako okubeera ow'amazima. Oba wasayininga n'omuntu contract, making sure buli kye mwateesako mu ndagaano okikola. N'abayimbi mwennyini respect contracts, respect investors, respect record labels, then record labels respecting abayimbi basobole okutambulira mu business enyume nga tewali ayiikirizamu, otherwise we shall intervene. Oyamba abo bokka abakutuukiridde nga mukulembeze waabwe? Atakutuukiridde ate omanyi oti. Waliwo ekiwandiiko ekyafubutuse nga balaga black market egamba Bruno K byayogera bajja kubimanya, ate kooti omulamuzi aba mulamuzi era ekkooti kyebeesazeewo kiba kyekyo, ate ebyekkooti tebabyogerera.